to bamwokera wansi eri wano bayokerawo Kalooli Lwanga era mu makkati gaayo tujja kulaba mu makkati gaayo alutaali eyo weeri wennyini wansi waayo wewattirwa Kalooli Lwanga. Enteekateeka y'omwaka guno tusuubira kutandika nga 25 tutandika ne noveena. Noveena tujja kuba tusoma emmisa ku ssaawa 11 olw'eggulo ennaku omwenda ezo ezitutuusa ku lwa 3 June. Mu nnaku ezo omwenda ku luno waliwo ekyenjawulo ekizzemu. Tujja kutandikanga n'emmisa ku ssaawa 7 era anaabanga tasobola kusoma mmisa ya ssaawa 11 asobola okubeeramu essaawa 7 naye essaawa 7 ejja kubeeramu essaala za noveena. Bweneggwa tujja kuzzangawo enjigiriza ku bajulizi okwejjusa ate n'okussaamu ekitiibwa ebisigalira by'abajulizi oba veneration of the Uganda Martyrs relics. So eyo program ejja kutambula ku nnaku za noveena okutuuka nga 2. Then nga 3 amasomero abaana ab'amasomero bwe bagenda okulamaga era tusuubira nti abakulu b'amasomero bajja kuleeta abaana bano. Kijja tuyambako abaana bano obutanyigirizibwa okubeera mu kifo nga be balimu bokka ate n'okukendeezaako boliawo ku nnamba kuba omwaka guno wali Ntulugazi yakulembedde ali wano ku nnyindo tusuubira abantu bangi. So enteekateeka eyo tusuubira nti ejja tuyambako okukendeeza ku bantu abaali baddewo ku lwa 3 June. Emmisa y'abaana eyo bweggwa ate era waliwo enteekateeka endala bannaffe abeerugazi nga bebagiwumyemu omutwe nga tutandika ku makya ku ssaawa 2 ne tubeera n'essaala ne tubeera n'ennyimba ezitendereza ne tubeera n'enjigiriza ne tubeera n'emmisa okutuukira ddala olw'eggulo okulaba nti embeera ebeera yakwegayirira omuntu eyazze tuleme kubeera ebitera okubeera mu mawulire nti Namugongo abantu bajja kusanyuka. No, Namugongo abantu bajja mu ssaala era embeera eyo egenda kuvaayo bulungi nnyo ku mulundi guno titujja kubeera mu ssaala olunaku lwonna mpaka lwe tundaatuuka ku lwa 3 June. Okuva nga 25 mpaka nga 3. Yes, okuva nga 25 tugenda kubeera mu mbeera ya kwegayirira mu mbeera ya kutendereza Mutonzi mpaka nga 3. Abantu tebannaba kukkirizibwa kutuuka kuyingira mu kifo kino. Tusuubira okuggulawo oba okukkiriza abantu abagenda okujja nga basula abalala kuba buli lunaku abantu bajja bazze okwegayirira naye nga baddayo kati abanajja nga bagenda kusula wano tusuubira at least ennaku z'omwezi 24 25 kubanga olwo tujja kuba buli kimu kiwedde okuteekateeka bye twetaaga okuteekateeka nga tetunaba kuyingiza abantu bijja kuba tusuubira nti ebisinga bijja kuba biwedde kati awo abasulawo bajja kuba bakkirizibwa okutandika okukola ki okuyingira mu kifo kino. Ebisigalira by'abajulizi si mmisa. Emmisa bweggwa buli lunaku okuva nga 25 emmisa bweggwa olwo enjigiriza ku bajulizi n'okussaamu ekitiibwa ebisigala by'abajulizi bigenda mu maaso. Abejjusa baagala okwejjusa nga bejjusa, abali mu ssaala zaabwe nga bali mu ssaala zaabwe, abali mu kussaamu ekitiibwa ebisigala by'abajulizi nga nabo weebali, enjigiriza ku bajulizi nga nazo zigenda mu maaso. So embeera egenda kubeera ya ssaala na kwegayirira. Eyali president wa Tanzania Julius Nyerere bamusabira naye afuuka omutuukirivu ng'abajulizi. Tetwagala kuluyita Nyereredde kubanga tannafuna lunaku. Kereziya tennaba kumulangirira nga omwesiimi oba omutuukirivu. N'olwekyo talina lunaku naye ku lunaku olwo nga lumu bannaffe ab'e Tanzania bajja ne bateekawo essaala
oba ne basaba Katonda akkirize okukozesa ebyamagero Mwalimu Julius Nyerere asobole okulangibwa mu lubu lw'abeesiimi ate oluvannyuma atuuke ku lubu lw'abatuukirivu. So bulinga lumu ne ku mulundi guno bategeezezza nti bagenda kujja okulaba nga bagenda mu maaso n'essaala eyo. Waliwo okwetegereza ebintu ebikozesebwa ku olwo. Waliwo ebinaabiro, waliwo toilets, waliwo amakubo okulaba nga tugateekako ebiziyiza amakubo gabeere nga gali clear. Kati byonna bigenda mu maaso. Kuba mulina okugenda ne mukebera amazzi buli wamu nga gatuukawo. Waliwo ebifo ebimu toilet ezimu nga bwe muziggala nga olwa 3 June luwedde muddamu kuziggula olwa 3 lulala. Kati mulina okutuukayo ne mukebera ne mulaba nti buli kimu kiri bulungi. Kati ku ssaawa eno kyekigenda mu maaso. Tanzanians come here to pray for the beatification and eventual canonization of their late president, Mwalimu Julius Nyerere, and even this year they are coming. So first, around 10 a.m., we expect them in the shrine, in the basilica here, to pray for their hero. But it's not Nyerere Day like some people put it. No, they come to pray for Nyerere. Nyerere will be given a day after becoming a saint, but before that, he cannot have a day. You know, Rome declared the 3rd June a Uganda Martyrs Day when they were proclaimed saints in St. Peter's Basilica. The Uganda Martyrs, we have relics of 2 Uganda Martyrs. That is St. Charles Lwanga and St. Matthias Mulumba. And in the Basilica here, we have the relics of St. Charles Lwanga. So as part of the prayer sessions, we have veneration of the relics. Of course, as we pray, through the intercession of the Uganda Martyrs, we even venerate their relics. Yes. Kamera si yansumbuwa juzi nateeka mu kano yansumbuwa oba mubumenya mutya.